tuli mu kubanja Ssaabasajja Kabaka tetuvuma muntu n'omu naye abakungu b'Emmengo batambula ku buli kizindaalo mu ggwanga naddala mu Buganda ku nnyimbe ku TV nga bagamba abantu temwogera ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka muvoola Obuganda temubaako kye mukola abali ku social media balalu kino kuliko ba parliament batambula bakola omulimu ogwo kuliko bannabyabufuzi aba DP buloko simanya abe bonna batambula ntemwogera ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka njagala bategeeza ku kintu kino buli muntu yenna n'abasajja abali mu diaspora abeeyita nti basajja ba Kabaka Mayiga be yalonda bonna bana ba DP buloko n'aba NRM bakola omulimu gw'egumu WhatsApp groups okumalamu abantu amaanyi n'obutabanja Ssaabasajja Kabaka era kyovula nti akatambi kali akafumbiriro kaavuddeyo aka AI genda onoonye WhatsApp group zonna ezirimu abakungu ba Kabaka bashyalize ka video antiyo bwe mwazze ne mukakuba era mbaga lindako abaana bano batuufu era bambasirise abakyekaza beekaza naye bambasirise bonna babadde bambega era nga bakolera Mayiga nakati bakyakolera Mayiga. Ayogera omwamagamaga kansoke mbaza nnyina akatambi ka Muzaata kano naye Muzaata basiima ogenze sekawumula mirembe ulira Muzaata ka video kano bagassa amaloboozi ga Muzaata ng'achallenginga Mayiga nga ne Mayiga ayogera ebigambo biwulira ekyamazima obufuzi bw'NRM businga obwobote n'obwamiini kubajeganga amini obo bote y'abantu ababeera abanene ekuniye emirembe nekutukuterekera abantu nayita abajega mwaba abajiga b'ekya byamini yalino n'eyoboto bayita abajega nawe tayinza kutuuka bakugambe naawe awajja gavumenti nakamatide bakuyita omujega ate oba omukulembeze ng'oli wano n'olina okuba ng'olubegendereza bw'onogatti ofuma abantu bijega nabo nimuwoto kisiye nawe bajja kuvuma obujega ate bakuvumera olulunkamu okubeera nti bakuwadde ke bakuwadde olubaasabaasa olubaasabaasa olwo bugenda otandika okwonoona institution y'abanno olw'obubaasa ekyo nakyo kikyamu. omugenzi Sheikh Muzaata yali mukyamu ono yajerega Obote n'ajerega Amini nti baali bajega era gavumenti ya Museveni togigeraageranya ku ya Amini. Muzaata yamugamba ekiseera kigenda tuuka nga naawe gavumenti gy'ogamba nti esinga eya Amini nga mbi nnyo nga n'abantu gwe kennyini ate batandise okuyisaamu eggaali ku the extent bajja kwogeza ne byotasobola kwogera nga n'ababaasa omaze ogakwata. Sheikh Muzaata yali mukyamu kitegeeza muwe nnyo abasajja bannaddiini amatu niyo boogera muwe nnyo abantu abajja ku social media ne boogera ensonga zino nga tatidde bulamu bwe kubanga abantu babeera baliko obuwaka wa Katonda bwe boogera okuteesa okutambuza ensonga zino. Kansokeze njagala muffe nnyo ku pay details ku bintu Muzaata byayogera mu kavidiyo akasembayo biki ebigenda mu maaso essaawa zino ku Mayiga. Ekyamazima obufuzi bw'NRM businga obwobote n'obwamiini ng'agamba nti gavumenti ya NRM yekyasize kubuwa ebirambirizi tojja kusinza balala bonna basikubajeganga Amini oba obote y'abantu ababeera abanene ekuniye emirembe nekutukuterekera abantu n'olunayita abajega mbwagamba nti gavumenti ya Amini yatide bakuyita omujega ate oba omukulembeze ng'oli wano n'olina okuba ng'olubegendereza bw'onogatti ofuma abantu bijega nabo nimuwoto kisiye nabo bajja kuvuma obujega ate bakuvumera olulunkamu okubeera nti bakuwadde ke bakuwadde olubaasabaasa olubaasabaasa olwo bugenda otandika okwonoona institution y'abanno olw'obubaasa ekyo nakyo kikyamu. Sheikh Nuhu Muzaata batte yalimba. Alright, tugenda mpola tugenda gikwata mpola tugenda gikwata ki mpola. Kati mukatambi ke batadde njalo ko baza mwenna abaana abakoze analysis ne forensics nze bwe nabadde mmaze okuvaako mu bali nnyo mu bali ddaba comrade
mwasoma era mwayita. Naye nina kyenjagala ekirala mutegeere empandiika y'abaaka bano engeri gye bawandiikamu Oluganda ku nkomekerero y'akatambi ka Ssaabasajja Kabaka. Ebira byonna mwabyogedde birungi nnyo naye nina kyenjagala musooke muwulirize mu katambi kano aka Ssaabasajja Kabaka gye kakomekereza wali kati kaakano kengenda kabazanyira. Kati kansooke mmala bategeeza ekintu kino mukitegeere bulungi nnyo. Mu Buganda tulina ebigambo bibiri. Bwe ngamba ba mba ndifaalinga ku kintu ky'omuntu oba ku bantu b'omuntu. Ennyukuta bba ne abba mba ndifaalinga nti ndifaalinga ku bantu b'omuntu oba ku kintu ky'omuntu abantu b'omuntu. Aba mba ndifaalinga. Bwe ngamba nti abange mba ndifaalinga ku bantu bange oba ekintu kyange. B-A-N-G-E abange bange B-N-G-E bange mba ntegeeza nze. Bwe ngamba mba ndifaalinga mba ntegeeza abantu b'omuntu oba ekintu ky'omuntu. Njagadde musooke mutegeere ekintu ekyo. Kati bwe mba njogera abantu bange kitegeeza banvunaanyizibwako. Bwe mba njogera ba oba abantu ba gundi mba ndifaalinga ku bantu b'omuntu gundi. Obubaka Mayiga bwe yawandiise n'obuteeka mu vidiyo ya AI okwogeza Ssaabasajja Kabaka. Mwenna twanalayizinze forensics, plural, Kabaka obuteyanjula, obugali maaso, empeta, omutwe, Kabaka obutatemya kubanga mu butonde omuntu yenna omutonde atemya wakati w'emirundi mu ddakiika ezo temya emirundi wakati emirundi 46 ku 6. Omuntu omulamu atemya emirundi 46 ku 6 omuntu omulamu ng'otemya. Ne mu video Ssaabasajja Kabaka ndozo okutemya simayo ade bamupozinze ekyo nakyo timwakyanalayinze. Omutwe guno nago mwaganalayizinze empeta. Kati mwena kye mutanalayizinze kye kiruwa. Ssaabasajja Kabaka bwe yabadde nga bamwogeza eyawandiise obubaka nga bwe yawandiikidde alina kyerabidde. Buli nnyukuta mu Buganda ekyusa okutegeezebwa kw'ekintu oba kye tuyita meaning. Ssaabasajja Kabaka wabanga ayogera ebigambo tubuya bulungi nnyo era waba abyogera aba abitegeeza bulungi nnyo. Omuntu Ssaabasajja ebiseera kasooke mbategeeza Mayiga bw'abanga ayanjula abantu abakulembeze ba Kabaka wayogerera nti abataka, abakiise, ab'amagombola, abaami ba Kabaka nga balifaalingako nti bano baami baweereza Kabaka ng'akozesa ennyukuta ba abaami ba Kabaka. Kati mu kavidiyo kano aka AI Mayiga bwe yabadde nga yeetaddemu ng'ayagala bamwebaze yeerabidde okukyusa obwannannyini bw'abaweereza ba Kabaka n'alowoozesa abantu ti Kabaka ate yeebaza abaweereza ba Kabaka. Kabaka ki ng'ate kennyini gwe bawadde gwe eyasomye speech ye ate yeebaza abaami ba Kabaka, abasajja abaami ba Kabaka, ab'amasaza n'ab'amagombola. Oba munfunye bulungi nnyo kankabazanyire wano kuba saagala balwisa wano alinda minisita wakati nkusomoozebwa awo njagala muli enjawulo. twebaza Katikkiro baminisita n'abaami ba Kabaka bonna olw'okusigala ne abaami ba Kabaka. Ssaabasajja Kabaka aba ayanjula abantu abo abanjula nti ab'amasaza, ab'amagombola.
oba n'ateekako abaami banga bamagombola n'abamasaza wabula ono bwe yakoze empandiika ye yakireseeyo ng'alinga aga nti kabaka yabadde yeebaza abaami ba kabaka omulala bakabaka omulala kitegeeza nti eno yabadde fake message gye bawandiise nga beerabidde oluganda olujanjawaza bulungi nga Ssaabasajja Kabaka bwalwogera oba munfunye bulungi abaana mwakoze forensics naye ako mwakeerabidde kitegeeza nti eno buno obubaka bwonna Mayiga yabwewandiikidde neerabye nti Ssaabasajja Kabaka ate tasobola kwebaza abaami ba kabaka ki